abalungi be basinga obungi ababi. Abandaba mwebale okulaba Victory, mwebale nnyo mwenna abakulembeze n'abafuzi. Naye abafuzi sijja mwebeebaza. Katugende n'abaki n'abakulembeze. Waliwo ebigwawo mu nsi kye bayita ebiro. Wabaawo ekiseera ekyokufiirwa oba ekyokusanyuka n'ekyokukaaba. Munansonyiwa naye waliwo ekintu era kye tusabirira mu b'enzikiriza zonna. Kwe kubeera obumu, okussa ekimu nga batambulira wamu mu ngeri emu oba endala. Kyewuunyisa nti emirundi mingi abakulu baffe mu ddiini bagaana okutabagana mu biseera ebya bulijjo naye ne batabaganira mu biseera ebyaki ebyokufa. Obalaba bwe baba bakatoliki, masakalamenti, oba baleeta ki abakyembwa mpadde ngenaga nti abanyankole nedda abalokole. Kwegamba abalokole nabo balina ekibakuŋŋaanya emirundi egisinga ng'omuntu akoze eki afudde. Kaakati bannange mwagala tuteekengawo buli wiiki omuntu afe tusobole okukuŋŋaana. Buli omu n'akubagiza, buli omu n'awaana munne ne tuwaanagana ku lumbe. Ate tulina ogwo omuze omubi nti omufu tayogerwako bibi. Nange bwe ndifa ogenda kulaba nga waliwo abeemagaza. Omusajja abadde mulungi, gw'omumanyi bulungi. Owulidde? Kakati olukuŋŋaana lufuuse lwako ne families zennyini ezisinga kaakati okulabaganako ne bannaabwe ng'omuntu afudde. Owulidde? Ate ekikulu n'embaga tebaleeta nnyo naddala ng'abakulembeze mu madiini. Embaga tebagatta nnyo kubanga kubaako omu agatta ayiseemu akalala. Naye okufa bwe kutuuka ono gundi. Ate bonna ne bawogera ekigambo kye kimu nti tulina okuba obumu, tujja kuba bumu, tulina okuba obumu. Mukama alina omulimu gwakola. Kiki ekituleetera okukuŋŋaana ng'omuntu afudde? Kiki? Tuteekwa kuŋŋaana kukola ki? Kumuziika oba kiki oba kiki oba kiki? Naye nze kinfaako ennyo sifa ku oli afudde. Nfa kuba n'abakuŋŋaanyi nga tebakuŋŋaana bonna ne bagwaŋŋaana mu bifuba nga tewali mutawaana. Ate oluusi ne wabaawo omutawaana gwennyini naye ng'era tebakwatagana kugugonjoola. Nga tebagugonjoola. Owulidde? Kikomaawo. Twabaddeyo. Twalaze obumu. Twabadde bumu. Naye bulijjo emisana ekiro awatali mufu tuba bumu. Tusisinkana. Nze nenkubira gundi katugambe ffe mu bya mizannyo nenkubira omuzannyi munnange ne mugamba nti waaye kiki oli bulungi nzije twogeremu. Owulidde? Kati ate abantu ne batandika obbisa ku mutimbagano. Bwe tutuuka ku mutimbagano ogwo gwajja gwatubuza oba gwatutereeza. Naye sirowooza nti gujja kukolako kimu. Byombi okututereeza n'okutwonoona byombi bijjidde kumu n'ekintu kino. Kale kakati ate abantu bagenda okutandika okukolera ku mitimbagano, Zoom, zimanyi biki. Tweyongedere ddala okubeera apaati. Okubeera apaati Kinuwa Achebe kye yagamba nti abange abo baatuggyako ennono zaffe ne batuggyako na buli kimu ebintu ne bitandika okusasika. Naye ekigambo ekyo abantu bakirowooza nti kyali kya mwaka gwa Kinuwa Achebe emyaka egyo. Nedda, ebintu bikyayongera okusasikira ddala nakati. Omutimbagano tetumanyiwa gye gugenda kututuusa. So nga ate mu Afirika tuwakanya enfuga embi ey'abazungu okujja oba abagwira ne batusaba ebintu byaffe birina raw materials
raw materials zaffe ne bazitwala ate ne bazituddiza nga chocolate ate ne tugula nnyo chocolate owulidde kale nze ndowooza nti Mukama kyanaakola kyonna oba kyanaakola eri abantu naye nga ddala okusingira ddala ffe tulina okwekolamu omulimu okuddayo mu oluguba ekiraalo kibaako ente we ziyingirira na biki na biki buli omu alina okuddayo gy'ayingirira oba gye basobola omukola ki omulungamya olidde okusobola okufuuka omuntu ow'empisa bwe tunaafuuka abantu ab'empisa bannange ensi ejja kutereera naye bwe tunaabeeramu abo abantu abavuma abalala babe bakulembeze babwe batya abantu abawemula azifu tebalina ggwanga gye bava abantu kwegamba abeeyisa obubi ennyambala omwana ava atya waka oba tomulaba naye ate abo abaana abava waka abasinga si babi nga gino emiyaayu egiri mu kibuga omanye enjawulo y'omuyaayu ne kapa ekulira waka era ogiwa mmere n'erya tebifaako kabe kasinge naddala kapa tezirya mmese wano kapa zaffe zirya mmese lwa nnaku naye emmese naki kapa n'omuyaayu omuyaayu gwo gukulira bwe era ne bwogulaba gukudduka buddusi owulire tegulina maka tegulina we gubeera emmere gugyeyigira owulire naye tuleme okuba ng'emiyaayu tufune amaka buli omu afune amaka gabe ga mukyala na mwami gabe ga ggwanga nti ndi Muganda gabe ga kukkiriza nti ndi Mukatuliki ndi mulokole ndi musiraamu ffenna tufune amaka ago amaka ago bwe gatereera nga karekitazizaamu owola ssente omuntu leero n'azikuddiza nga bwe yagambye abamu ku ffe kibadde kitulemye nnyo obuntu bulamu kyekisooka bannange kyekisooka obuntu bulamu kyekisooka kabuntu yasooka kabuntu bwaggwawo ate ne tuleeta ekintu ekizibu abafumi be baliwa bw'okyegendereza ennyo bayibuli ebyo ebitabo byonna ebyaki byawandiikibwa bafumi Dawudi ennyimba ze yafuma kitabu kiramba ziizo Solomoni engero ze yafuma kitabu kiramba kiikyo kati wano abafumi baffe be baliwa era wano Muzungu kye yasooka okukola kwe kutuggyako abafumi kyekibeeba abafumiitiririza eggwanga ne mu maka omwami kitaawo oba taata ayinza okudda mu kisenge yekka n'aga nti abayi mundekeemu n'agenda abafumiitiririze eyo yekka ebintu ebigwanidde ebiteekwa okukola n'ebisobokwa okukolwa n'olw'ensonga eyo abafumi baliwa tetubalina mu paaliyamenti gye bandibadde oba si kyo eggwanga libateekewo nti brain trust national brain trust Uganda nga bo bafumiitiriza Ford mbu yalina omusajja maketiya yamuleeta maketiya oyo nga yatuula butuuzi takola kintu ku desike ye tekuli kintu nga ffe abeewaana nti ku desike zaffe kuliko ebitabo tulage nti twasoma oluusi nga tetwasoma Ford n'abaga nti oyo mumuleke yafumiitiririza Ford ali bwati alowooza bulowooza bamusasula kulowooza ekyavaamu n'akola emmotoka gye bayita Jaguar n'etunda ensi yonna so muve kubafumiitiriza ate bwe muba mwabajjawo mujja bba wange ebirabo n'ebidigiri na biki nga nsimbi nga maze okufa nti akati dokita Katumba oluyimba yaluyimba
ndowulidde kiki ekintu kimala kukuvaako n'otegeera nti ate kiki tetulinda. So abafumitiza baddawo, paaliyamenti yaffe eveemu abantu abalwanyi, oba si kyo bwetusalawo nti balwanyi bafune ebisaanyizo ebirala bye balina okuyingiriramu mu paaliyamenti, ng'omuntu ayingira tumusaba amanyi karati, amanyi taikondo, bisaanyizo byayingira paaliyamenti. Lwaki? Kuba mu paaliyamenti kyekiriyo kati kulwana. Amanyi eŋŋumi, baba nzijukira oli Kyagulanyi baga nti olabye eŋŋumi Kyagulanyi bwe yeewomye eŋŋumi ya Katumba mu paaliyamenti. Twewoma ŋŋumi. Kakati ekitegeeza omuntu olina okuyingira ng'olinako boxing skills, then kosa diguri zo n'ebirala byonna. Ekyo kye twagala okukola. N'amakanisa tugayingirengamu na biso, kukwata atwogerako. Owulidde ensi eyo gyeraze oba nedda? Tuyinza tutya okwenyumiriza mu paaliyamenti ekubagana ne stands zino eza microphone? Naye nga gwe mulembe oguliwo mwabeeyita abaana abato mbu bajenzi, gwegwo omulembe. So ebisaanyizo mubyongereko kubayingira mu paaliyamenti. Kamu n'ekigwa ekiganda okimanyi? Musajja ayinza okukwatirawo ekigwa ekiganda mu paaliyamenti, oteekwa okuba ng'okimanyi. Owulidde? Kale nno ba member of parliament abaddako 2013 obeeyo mwetegeke. Tujja basaba ebisaanyizo ebimu ebyetaagisa okubeera mu paaliyamenti ng'osusse ku buyigirize. Owulidde? Okubaganira ebikonde mu paaliyamenti. Kaakati awo we tuyimiridde, njagala kumaliriza puroguramu eno nga ngamba abafumiitiriza tudde buli muntu afune kiki addeyo. Bw'oba mukatuliki nga wajja mu balokole, gwe n'owulira nti ate tekisoboka, eddayo. Kubanga n'omulokole ayinza okuba nga yava mu balokole n'ajja mu bakatoliki ate n'alaba nga tekisoboka, addeyo. Buli omu azuule omulyango mwayingirira, mutusobola omukwatira abadde muntu akikoze lwa buntu ne judiciary aweeyingiramu, akikoze lwa buntu oba nedda, akigenderedde oba nedda, okitegeera. Naye ng'essira liri kuki? Ku muntu okubeera mu kigo, omuntu mwe tuyinza okukwatira. Ne tugamba nti oyo tumukwatirawa? Nti mu basamize, nti genda mu basamize, genda eyo bakulage ekyokukola gw'omanyi. Owulidde? Kubanga obulokole si mpaka, oba okuyingira eggulu si lya mpaka. Newankubadde waliwo ekigamba nti eggulu lyakulwanira, naye nga gw'osalawo nti gye njagala okugenda oba nedda. So bwe tuddamu ebyo nze ndowooza bye biyinza okukwataganya embeera yaffe mu mwoyo, mu mubiri ne mu bye tukola, n'omukuwulira nti tulina belonging. Bw'omuntu kyanoonya ekyo kikulu nnyo. Omuntu yenna gy'ali anoonya love, okwagalibwa. Abo abakulembeze balina okwagalibwa bafuga. Naddako belonging. Nzaani mbeera wa? Kati waliwo abantu abatalina belonging, abayigganya abalina belonging. Omuntu ayagala akuggyeko belonging yo, bw'agikuggyako amaanyi gaba gakuwedde. Ekyokusatu mulimu, work, ekyokukola. Nina ekyokukola ndi relevant eri abantu, ngasa abantu oba nedda. Ekintu ekirala kiri nti jangu laba, share kyolabye, oba jangu kola share. So ekyo kyekyokusatu. Omuntu ayagala love, oba oyagala oba toyagala. N'omutujju ayagala love, owulidde? N'omubbi ayagala love. Bwe baba bamukuba nga bali mu nsonyi, mundeke, owulidde?
ekyokubiri belonging, nzaani mbeera wa navaawa, ekyo kikuleetera self confidence. Then ekisembayo mulimu gwokola, okola ki kigasa abalala oba kikoma mu ggwe, kitaba ebyo byokola kitaba oba mugga gukulukuta gugenda okuliisa n'abalala. Ebyo bw'obifuna omuntu bw'abifuna tebakulimba nga nti ayinza ate okukola empisa embi oba manya okweyisa obubi, okuwoggana oba okuwemulira ku bantu oba okubakuba obubi. So tweyagaze nnyo ebigambo ebyo: love, belonging n'okukola. So ebyo bwe tubifuna tumanya wawe tuyingira. Olwaleero emitawaana gyonna gye tulina mu ggwanga wano, issue ya kubelonginga. Where do I belong? Owulidde? Gwoze omenye ekyange wembadde, kakati where do I belong? Mubimanyi bye tulimu. Kakati n'oli amenya akugamba mbu where do I belong? Kakati awo kekavuyo nako ke tulimu. Nze nkayita the crucible, nga kino ekitabula enkokoto. Tuli muli twetabula enkokoto ng'eggwanga. Owulidde? Mutawaana abakutte mundu abatazikutte, buli omu akati anoonya kiri. Where do I belong? Ndi muki? Teeka lyabadde liyisaawo nti bw'obeera ebweru kita ky'oyinza obutafuuka wa wano. Ko bali nti abayi kati olwo ffe tudda wa? Where do we belong? Kye kitutawaanya. Owulidde? Omuntu talina ddiini, talina ggwanga, talina kintu kyonna, talina ttaka, talina kiki. Ajja kubuuza kati nze where do I belong? Abamagye ba Amini lumu baba nali chairman wa LC wano mu kyalo bakiyitawo Kipapula. Abamagye ba Amini ne bajja ne loole ennamba ng'eriko ebintu amanda, amasigiri, embuzi nga bazze kuyingira ennyumba eyali ya Dr. Nsibambi kubanga ku yali teriimu muntu. Owulidde? Ne mbagamba nga LC chairman no kino tekisoboka. Lwaki muyingira enju y'omuntu nga kiki? Omusajja ow'amagye n'ambuuza nti naawe gwe kakati oyagala ffe tulagewa? Ayagala kutwala eno ennyumba lwampaka ya Nsibambi, yali Dr. Nsibambi. Naye kakati nze mugaana naye ambuuza nti njagala alagewa. Nze namuzaala ye manya nti gy'alina okulaga, manyi gy'avudde. Kale nno sense of belonging eyo abantu tebannakiraba ne bajja kiraba nti gwe mulamwa oguli wansi wa buli kikolwa wano. Abantu banoonya sense of belonging which almost our every day characterizing self confidence y'omuntu mu buli kyonna kyakola. Ab'ewamagye, ab'ewa poliisi, belonging bw'otoba nakyo. Olaba abaana basika mirambo kugijja London mu diaspora ne bagizza wano mulambo naye talina ne weyazimba gwe bazza, naye belonging eri n'abazze okuziika bennyini bagifunira mu ekyo ne baga nti yes this is where we belong. Naye nga gwe baleese teyalekayo na nnyumba naye tebamwokerayo eri saabaffe bamuleeta. Why? To belong where he belonged and where we belong. Ekyo tekitegeeza mundu kusoma oba kiki, nekitegeeza emiwatu egyo omuntu gy'olina okubeeramu egikuyamba okukugira okweyisa ekintu ekiri out of order. Mwebale nnyo.